Buterevu tukomye wali ku 98 katonyeza 7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika kwana balungi tukyagenda maaso ne mukyala Dembe Prossy Juliet Juko jejenze ndi mabega wo muzindalo guno lwetsa kya Katonda ebyo byonna basingo babiyitamu naye okukuuma obutuukirivu kintu kya bbeeyi nnyo ngenda kubanga nkomya omukyala Prossy atubulire mulinya lya Mukama ffe Yesu naye njagala kugamba nti aba FC Uganda Limited kyekitongole ekize okulakulanya banna Uganda okuyita mu kutereka awamu n'okuwola ensimbi kuviira ddala kakadde kamu abasuubuzi abeetaaga capital abaagala okumaliriza school fees z'abaana bannange ng'oggulawo account yo saving account premium fixed term deposit balina n'enkola ya easy mobile esobozeseza okusasula loan nga oyita ku simu yo era abayitaaze ojja basanga ku Rashid Tower 5th and 6th floor plot 6B Mambua Road oba Kololo oba kwa Acacia Place Building Kololo oba Mondeba ku Masterwood Plaza kumanya ebisingawo mukwano bakubire ku namba z'essimu ku 070300 5 okwo kwobo basanga tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino mukyala Prossy wanji otuzibudde amaaso abasumba bulijjo obulamu tubuteeka ku basingo omusibe sikaati so mubeera ne pressure y'amaanyi oli ajja okubba obubbi ate naye alabikanga mulokole alabikanga mulokole akulaga nti mulokole naye ate atuuka okugaana ngamba naye naawe walokoka nnyo n'osuluwala nga ye alaba ate obulokole obwange obwo obutasobola kukola kyo ogamba nti oba oyendeko n'omulenzi ate ng'agenda kuwasa kiki nnyo ekyo ekikutuusa ku ekyo niŋŋamba nze muli omwoyo omutukuvu nga akomyawo ekyo ekintu anumisiriza ekyo ng'omwoyo wa conviction nga waali kwekyo ekintu kweyo endagaano gye nakola ne Mukama kuba kyemmanyi nti nga sitaani bwatuukiriza endagaano ze ne Katonda atuukiriza endagaano ye kati awo mu kaseera ako ninkabi nga bwe nkugambye nti wali nali nsiibye ennaku 5 za dry ninkabira Mukama ne mugamba Mukama nsumulula kiki kyansiiba kiki nga ndabira ddala obulamu tebutambula obulamu tebweyagala obulamu bwakubona ng'olabira ddala oyina wantu wooli oba nga baakusibirawo naye nga tubweyongerayo todda mabega oli awo wamu kati mu kaseera ako nensija nfuna ekirooto nga ndaba ndi eyo ewaka mu kyalo kati mu kirooto muli kina pasivinga nti nalaba nyambadde akasweta ako kalinga obuno obusweta bwa uniform bwa primary obwe bambala kati mu kirooto muli taata wange kale taata bwali mulamu najja mu kirooto yansanga nga ndi nekwese wali ng'ekitooke mabega w'ekitooke nga wenenkwese nankwata bwati mu kitoogi naŋŋamba gwe njagala ombulire lwaki bulijjo okuba baganda bo niŋŋamba baganda bange daye emizimu niŋŋamba baganda bange ate baani benkuba naŋŋamba bulunaku obakuba kati nankwata ng'ayagala ntwala ewaka nkube mu kirooto muli nanaba nga nineesikamu bulungi mu kasweta ako neemuddukako emisinde n'asigaza akasweta nga kakutte mu ngalo naye nga mu kaseera ako ekyawandikibwa kye nateranga okusabiramu nasabiranga mu Genesis 12 Mukama we yagambira Ibrahim nti va mu nnyumba ya nnyoko ogende mu nsi mwe nakuweranga omugisa va mu nnyumba ebintu bisatu ave mu ggwanga kati mu kikanya mu nnyumba kaseera ako ndinkabira Mukama neŋŋamba Mukama kati nze nga nateranga okwenera neŋŋamba Mukama nfulumya mu kasitolo k'ennyumba nfulumya mu mitiba nfulumya mu masiga nfulumya Mukama mu luggya lwa kitange mu kisenge nenkabira Mukama neŋŋamba Mukama mu busonda gye baatusimba Mukama oba mu luggya oba mu biyungu Mukama nfulumyayo ntolokeyo omaze olw'okwenenya endagaano katawe we nalootola ekyo ekirooto ekyo nga ndaba nzuuse ku taata n'asigaza akasweta ako neemudduka
nindanga nzize ni Kampala. Wow ebino waliwo ebirooto omanye eby'obuwanguzi naawe n'ozuukuka awo n'osooka ozina amazina awo nasanyuka neŋŋamba Mukama kitegeeza onsumuludde mu buzaalwanwa bwa famire. Teebereza nga bulijjo tojjanga Kampala naye nga mu mubiri nde mu mubiri niwendi naye ng'omwoyo gusula mu kyalo ate nga bakimanyi bulikyo nsula nkuba baganda bange kitegeeza eri emizimu gye gyandibadde baganda bange benkuba okuba osula okuba ebyoto leero bannanga amafuta gatugweko gatutolose kati awo neŋŋamba okay kiri bwe kityo kati awo omwoyo nenyambala obuvumu nemanya okay nina okulwana olutalo kati ngandaba nange nyina wentandise okutema awo nengolokoka bupya nenonye Mukama ngamba genda nga ku lusozi nenyambuka ensozi ningendangayo buli kiro nga ngenda nzekka nensula ku lusozi nimberayo nensaba kati one day nensijja nfuna ekirooto kati nga mu kaseera ako ng'oyo muganda wange mu kaseera bwe yankuba nemukyawa bubi nempulira obutasonywa ne bunyingira mu mutima obwo bwanyambala kati nga mukirooto mulinga oluusi ndoota ekirooto nga ngenze we nentuukayo nga mu mukyala we n'amubuuza naŋŋamba genda omumuuza nemugamba sigenda mumubuuza naye ambuuze nekikomawo ogwokubiri era nga bwe kityo Nkama akyakulaga obukaawu n'obutasonyiwa kati one day kolo bwe nali nsuuse ku lusozi nenfuna ekirooto nga muli mu kirooto wajja ne musumba Tomu nemunsanga ku lusozi gwe wennyini musumba jjejje nongamba Prossy jangu tugende tubuulire enjiri nimma nti kati biyingiddemu ebyenjiri deliverance awo with instruction naye enjiri yo saagikolerawo amazima matuufu mandooza naje mu mwaka mulamba nga kikyotya nga tewali kubanga awo we nabeeranga kwoyo mukyala nga takukkiriza kuvaawo ate ng'enjiri Mukama gyanjagaza yali yakussante kuba yandaga nga one day ndi mu kiraasi naye nga musumba Kasiri yasomesa eyo kiraasi nga ate nentegeera nga mmanyi nti musumba Kasiri yakulembera baaki ab'enjiri kati awo nenkitegeera nga bwe kityo bwe kikoze eki bwe kiri kati awo nga nkyalyaku ekyo ekyobutasonywa one day waleetako omuwanguzi tawanika yali alinako sisitawo gwe yabeeranga naye n'amwagalira omwami ate n'amukyawa nnyo kati mu biseera ebyo yali nga yakazaalawo abaana babiri mukato olubutono ogundi nabaana neyeesiba naba nga takyasobola kuddamu okukola kyokuzaala kati bwe yatuuka wane Mutundwe ne basomesa mu obutasonywa n'amanya oke nina okusonywa naye ng'ate weewunye nali namulokole ne Mutundwe nzijayo naye nga sisonywa kati oyo omugundu bwe yasomesa ekyo ekintu nempulira muli ekisa kinguddeko bwe yayogera ku butasonywa obwo bwe yamala okusonywa Mukama n'amuwa olubuto ate n'azaala nentegeerawo obutasonywa buno nange waliwo we bunsibye ate nno ng'ovudde n'ekyo neggeyo n'ogiyingira kati nenzija nfuna ekirooto nga one day nga ndaba wadde nga ku bisambi byange nga waliwo oba baziyita kawopisi manyi baziyita batya mu Luganda kawopisi bamuyita batya ono kawopisi nga ziri wano ku bisambi byange naye nga mulimu oba abaguyita batya it's like ngundi aswomu kitegedde mu Luganda simanyi oba bagiyita batya kyogere nze nja kigutegeera kale waffe baguyita munyongorerwa bagiyita ki omunyongererwa kati ningula nga gutambulira wano ku bisambi byange tenimbuuzako wande omusumba omu naŋŋamba naye oyina ensigo eri munda mu ggwe naye nga teri yabwa Katonda ng'oteekeddwa ejjini ngamba bansigo ki omwoyo mutukuvu nanzijjukiza ddala ekirooto kiri kya muganda wange tisimusonyiwanga nkabirira Mukama ne mugamba Mukama kulwa
tongere ku ddoboozi nimugamba mukama ku lwange sisobola kusonyiwa neetaaga ekisa mpe ekisa nsobole okumusonyiwa nenyingire olw'emiggo gye yakkuba ekyo nenyingira ennaku 3 12 neŋŋamba mukama kansiibe kubanga kino kiri buziba mpulira ngate nga kya family already nga mu family y'obutasonywa gye buli ekyobusungu ekyo obusungu buli nga bukuleetera omuntu obutamusonyira ddala kati muli ninkabirira omwoyo omutukuvu nimugamba omwoyo wa mukama yaŋompe ekisa nsobole okusonyiwa ku lwange sisobola kusonyiwa omwoyo omutukuvu nanyamba nawulira ekirina wamaaso ga mukama nenenya nenkabirira katonda nempulira kiri ekizito kyali ku mutima gwange nga kivuddeko mamina nempulira nga kivuddeko koolwo olunaku lwennyini nendoota ekirooto nga ndi eyo waka nga musumba serwadaze nakwata oba gwali omusota nga guli mu lusuku lw'ebitooke eyo nakwata ekiti bwati nagutta negufa oyo yesu eŋŋamba kitegeeza mbadde nyina ekintu kyenneesibyeko bwe nti obutasonyiwa awo nentandika okini kati awo nange obulokole ne butandika okunyumira kuba bw'olwana olukyalo ng'olaba olina by'owangula awo naawe ogamba oke kati awo kaneeyongereyo kyova olaba omuntu gwe basabira neyeesabira wanjawulo kuba gwe yeesabira buli kyowangula essanyu ly'owulira osobola n'okukinyumya nono gwe basabira nekivaawo buvi ng'aba nsabira nekivaawo naye wano olutalo gwe kennyini oba olwewulirira essanyu nerijja awo nange nenyikira nnyo mu kunoonya mukama nga mpalampa olusozi mitundwe sivaayo buli kimu nenkibeeramu naye nga nji sinnabagibuulira nnowe obunyaawo ngekulemye ye ekyannemye kuba nagezaako linga bire mukama nyamba oba tisituyogera n'omukyalo ye nga ye asobola okunzikiriza nga niŋŋamba mukama gwe wayogera tetujemeranga bakama baffe kakati ntambule butambuzi awo nga tolinawo osobola gibuulirira nga ye mukama janjagaza yeeyo y'okusande wakiroota n'okiraba nti omanyi waliwo ebintu bino bibiri waliwo katonda okugamba nti buulira enjiri naye nga tolina kuvaayo gy'okulira nga naawe nawo osobola okungulirawo ate newabeerawo nga mukama agamba ddwaliro kwegamba enjiri nayo yeetaaga okumanya obuuze mukama oyagala njiri ki gyembambuulira gwe katonda agamba atya mu kigambo ky'enjiri kati awo enzija ndoota ekirooto nga ndaba tutambula tuluku bino enjiri ey'ebigere kati nga tubuulira abantu enjiri nenva mu kirooto nemanya njiri yakusande kubulira ey'ebigere kati nga mbuuzangako ne bano ababuulira enjiri niŋŋamba bwe kityo bwe kibeera niŋŋamba oke niŋŋamba kati nze nkola eki nange nensigala nga nange nga neekwasa ekyo ndowooza munze nga kyenneekwasa naye nga munda tolinamu bunafu ng'obunafu mwebuli ng'obunafu mwebuli nga ngamba kati enjiri nagibuulira ntya nga ndabira ddala kizibu nnyo gyendi kati nze nensiga nga nnoonya mukama era saakoowa nti wadde mukama yali yaŋŋambye enjiri nga sinagibuulira naye saakoowa kunoonya katonda nensiga nga nzija nga nnoonya mukama nennoonyanga mukama nina kyenneewuunya obudde baabukuwanga obunoonya katonda ate obwenjiri ne babukugaana nti wali kyabanga kiro ekyokunoonya katonda terwabeeranga nkomisana siyinza kukugamba nti nze navanga ku awe nali emisana we nakoleranga nti ngene nnoonye mukama ekyo kyo nagonda nekkiriza nenkola ki nengunda kati awo mu kaseera ako niwadde nenzija nfunaku ekirooto era ngaawo nga nkyakabira katonda noonya mukama ayongere okunsumulula nga ndabira ddala obusibe bukyaliwo kati nga muli ate ng'ekyandiko nga okuwunya bad smell eyo ng'endiko n'ey'amatu nga tegendanga amatu gaawona wali eriwo enkola ze nti mukama yakijja waawo ate bad smell kabuvubuka kiki nedda kali nga si kabuvubuka lyali ddogo nga bakindoga kiri ekintu nga nobwoba okozewo ki oba onaabi oba weekubye ate bwe weekuba perfume kyonooneka ekyo
kyono letera ne bona bimzingonyo ebyo byonna nabikozesanga ne bikaana nga byali ddogo byali ddogo ng'okunya kuva mu nkwawa mu nkwawa kati awo nenzija awo nenkabira mukama nga bwe nnoonya mukama nenzija ndoota ekirooto nga nyina wantu we nali kinategeera oba lwalinga olusozi mu kirooto muli nategeera nti lwali olusozi we nali kati nendaba musumba Serwadda aze nayogera eddoboozi eddene muli ku kye nalaba nga nali mu ntaana banteeka mu ntaana ne bateekako n'ejjinja ne bambikirayo mu ntaana ekyokuwunya gye kiva ekyo ate si kye kyava wakyaliwo kuliko siteepu yakyo njajjukiragaawo kati nenayita eddoboozi n'agamba nti vaayo bwe yayogera muli mu kirooto nendaba ejjinja lyewulungusa liva ku ntaana nga bayibuli wali wetugambira mu Matayo nti Yesu ejjiji lyabwatukamu nange bwe nakiraba mu kirooto nenfulutuka mu ntaana nenvaayo bwe nava mu kirooto neŋŋamba mukama nakaaba nga neebaza mukama nemugamba mukama singa teyali golooza ndi yandinzije mu ntaana nga bakuteeka mu ntaana ne banteekako n'ejjinja ne banziika eyo neŋŋamba banaye nakaaba amaziga nga neebaza mukama nemugamba mukama ani yandinsumuludde singa teyali ggwe nga katawate nempulira nga nyongedde okwagala Katonda ate awo ninjagala mukama ate neŋŋamba kati mukama nja kwekwata sirina kyala kyengenda okwekwata nti buno boyfriend butyo obwo kaneesonyi kubanga ntegeredde ddala nti gwe Katonda gwogenda okunyamba tewaliyo muntu mulala teriyo neneekwata ku Katonda bwe nawulira ekyo ekintu ekirooto ekyo neŋŋamba mukama deka omulogwa yandoga omuwangaze tomuganyanga kufa abeere nga mulamu alabe ku bulungi bwo ategeere nti ddala mu ggulu waliyo Katonda amusinga amaanyi yakikola wategeera nti ekyo baali bakikola bukozi bakindoga kubanga omuntu yenna akuziika aba aziisa obulamu bwo bwonna amagenda kati omuntu omufu asobola okufumbirwa oba osobola okubaawo ekintu kyokola Katonda nga mugezi kwe kugamba nti mwana wange tusooke tulwana olutalo ebikuliko bingi ebikuliko tebijja kuganya kufumbirwa nange abakuziika ojja kuvaayo kati bwe natuuka wati nempulira ng'omulokole mbwagadde nnyo 100% neŋŋamba kati okay mukama olaba osumuludde okunzija mu ntaana gye banteeka oba myaka meka sigimanyi oba banteeka wasimanyi naye gw'omanyiyo kati mukama nkwebaza ku lwekyo nenyongera okunoonya mukama nga nze nga Prossy nsiiba mande ku mande siva mbesiibo ate ndi eki n'ekyokulya nga sikirina kati ng'ekyokulya nina okunoonya Katonda asobole okunnyamba obuyambi kati nga nembeera mu biseera ebyo mu mbeera kati one day yali overnight musumba kankwasa najja asomesako ku misingi egya family ku misingi egyo neŋŋamba nasomesako emisingi egy'obutafumbirwa emisingi egy'obwavu emisingi egy'okulemererwa bwe yabisomesa ate nembiikulirwa nnyo nendabira ddala ng'ewaffe ate baaba kirububi nnyo neŋŋamba kati kino kanyingira obuziba nensiiba nenoonya mukama nensaba nenzija ndoota ekirooto nga ndaba nga kuliko ekimu bimotoka ebyedda ebyakadiwadda n'okukyuka byonna byakyuka byava mu kala ne bifuuka bulawunu bitalina bitrakita ndowooza byalina bitrakita muli mu kirooto kye napasiringamu neŋŋamba bannange nga ndaba muli mu kirooto nga taata yatuddemu ate yakivuga nga nange ntuddewo ku mabbali mu ekyo ekimotoka ne wajja omukyala omu yali mukyala muweereza waneeno naŋŋamba Prossy vaayo jangu tugende nkutwale mu nnyumba yo nenvaayo mu kimotoka bulungi neŋŋaana omukyanga muli taata naŋŋamba katondeseewo naŋŋamba wamma yangu tugende yammwe nkutwale mu nnyumba yo nenvaayo nenva mu kyoto neŋŋamba
nempulira essanyu neŋŋamba banne mukama ng'oli mulungi, mukama ng'onjagala. Nindabira ddala nga ddala Katonda njagadde ekinsusu neŋŋamba kati mukama oba onjagala ekyenkanidde ate onsumulula bw'otyo. Neŋŋamba mukama kati nja kwekwata kubanga nze obusibe. Nawulira natuuka ekiseera nenkaaba ng'amaziga neŋŋamba naye mukama. Kyova olaba bw'obeera mu deliverance n'oyiga okwesabira, okwemulugunya kuvaawo, okukaaba kuvaawo, ennaku evaawo, n'omanya nti luno luno nno lutalo, ate tetulufiiramu. Kati nga nkyali awo nateranga okuloota ebirooto nga ndaba ndi eyo mukyala naye nga nyina ebifo byentambulira naye ng'ebifo ebyo sibivaamu. Buli lunaku byendoota neŋŋamba naye bino ebifo lwaki nkiroota nga buli lunaku leero bwenkiroota nenkya nkiroota mwentambulira sivaawo neetoolola awo. Neŋŋamba naye mukama kiki kino? Ati yali musumba kankwasa najja asomesa ku ebyo ebintu by'okubeera mu kifo kimu n'oloota ng'otambuliramu ekyo kifo, olwoota wammwe gy'otambulira. Neŋŋamba mukama kiki lwaki? Nendoota ekirooto nga ndaba ndi eyo mu ekyo ekifo kyennyini kye nateranga okuloota nga mulimu ebimugundi ebyuma ebikadde byonna ebyatalaga nga biri eyo wansi nga babyetolooza bulungi ng'ekkomera. Kati nga ndi eyo wansi wembeera, eyo wansi mu ekyo ekifo kye nateranga okuloota. Omukyala najja bulungi naye nga weewunye, gwaliko ebikyala byatuulangako ebikazi nga bituulako awo binkumidde eyo wansi wembeera. Nindaba mu kirooto nga nvaayo bulungi wansi, nyambuka nenvayo nenzuruka emisinde nenvayo. Kuva olwo saddamu kuloota ekyo kirooto nga ntambuliramu ekyo kifo, siddangamu nakiroota. Ekifo ekyo kino kiri bwe kiti, buli kyowangula oba okiwangudde. Ngenda kukomyawo mu ddakiika eziddako nga ŋŋamba mukwano gwange ali eyo nti olutalo lunyuma. Kyovula Mutundwe tusomesezza tekyali akaaba, tekyali azirika, naye tugamba kusonga ki? Kusonga mbeere. Kigambo kino nga komyawo Madam Prossy Yeremiya 16 olunyolo 16 lugamba nti laba nditumya abavubi bangi bw'ayogera Mukama era bali bavuba. Oluvannyuma nditumya abayizzi bangi era bali bayigga okubajja mu buli lusozi na mu buli kasozi ne mu bunnya obw'omu mayinja. Kubanga amaaso gange gatunuulira amakubo gaabwe gonna, tegakisibwa bwenyi bwange, so n'obutali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange. Kigambo kino kinsanyusa kitya? Nti ne bw'abanga eyakuloga yafa, ne bwe babanga baakuloga okyali mu lubuto, byonna ebyakukolwako Katonda eyabikukola yamulaba ataamumanyi n'okumumanya, n'ekifo gye yakuteeka amanyiyo Katonda yalabayo. Kati kyova olabagamba nti ajja kutumya abayizzi bakuyigge, n'abavubi bakuvube, oba mu bunnya oba mu mayinja oba mu nnyanja oba bakuwanika mu mukookoowe oba bakuteeka simanya akalira bakasuula mu mazzi. Lwaki tetukubirako omusajja oyo? Tetunnatuuka kawetaako kendaba, naye nze omuntu kasitambuulira engeri gye yalwanamu olutalo ne mu katebe mwentuula mpuliranga amazina mpuliranga ganzita bussi, nvaawo nga omutima gwange gugumye ng'ogw'empologoma, ogamba tugenda kulwana. Kyonna kye kikola ki? Kyonna kye kitwala. Mukwano gwe ntudde naye mukyala Dembe, mukyala mulwanyi wa lutalo nga bw'omuwulira, era wenjogerera wano wetumulabira. Tugenda kukomawo ng'alina empeta eno atubuulire emuteekebwako etya.
katonyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo.